twakula awaka nga tuliwo abaana 5 6 kubanga omu mukulu waffe twagenda okubeerawo nga ye waali mama waffe yafumbirwa naye kati era ye olwatuula P7 n'agenda ffe twakula tumanyi nti mama yamuzaala ye olwamala P7 n'agenda kati ffe ne tusigalawo abaana 5 awaka naye nga taata waffe ayina abakyala abalala n'abaana abalala sijja bagendamu nnyo naye twakula nga taata waffe akyaliwo ng'obulamu bwaffe bulungi kale nga waka waffe weeyagaza waliwo n'edduuka ffe nga tweyagaza nga buli kimu tukifuna naye ng'ate bambi sayidi eri abaana waliwo abataalinawo bamaama baabwe nga balina abakyala balala kale nga balina okusoomoozebwa kwe bayitamu naye yadde taata waffe yali akyaliwo nga bino byonna kusoma nga tugenda ne tumusaba oba nyanguyiza ndabika nyanguyiza story eno naye twakula awaka nga tuliwo abaana 5 nga nze mukulu kati munnange taata waffe agenda ng'afa taata yaffe yafa tukyali batoototo naye nga tusoma oba nze nali mu kyakusatu ne bannange abo waliwo abatannakutandika mu bamaama waffe beŋŋamba omu omuggalanda wa mama waffe yagenda okufa ng'atuula butuuzi kati nga waliwo omuwala addirira omuggalanda nga naye tannasoma n'omulenzi yali tasoma twaliwo 2 abasoma taata waffe munnange n'afa yagwa ku akisidenti n'afa kati we yafa waliwo jjajja wange taata gwe yali ayita ssenga era nga bonna baagula awo wantu wamu famire ng'eri wamu yeerinaanye kati yali yanjagala dda munnange nga ngenda wa jjajja kumpi nga ngenda wa jjajja wange yali takyava ku ndiri ng'abeera awo nga nze nina omujjanjaba naye nga yaleeta muganda we n'amuwaawo awaka n'amuwaawo ennyumba awo nyini ku luggya nga waabeera naye kati jjajja we yalaba nga muganda we embeera yeyongedde n'avaayo ennyumba ye n'agivaamu n'ajja mu eno ne tubeeramu ffenna mu nnyumba ennene naye nabeerangawo nga ngenda n'ensoma jjajja okomawo nga nze ntegula buli kimu nsula mu luumu ya jjajja wange oyo kaakati bwe naddanga jjajja wange yali yakola yeekolerera munnange awakanga emmwanyi waliwo musa kwegera bivaamu akasente jjajja wange yalina akasente ate teyali teyazaala mwana nansonyiwa nno nanaagiramu naye mujja bigumira kaakati munnange nga ngenda n'ensoma n'enkomawo n'otegula ebbaafu n'akubuuza n'akugamba jangu kanteyite eni omukyala yakutegekedde ekyokulya konze sinaba kulabayo sinnamanya koza ebiseera ebyo nali myaka nga 9 nimugaa sinnaba kumanya ye yalyanga engege ng'engege bagimufumbira namba bamuteeddemu eminwe gy'amatooke 3 nga yemmere ye era nga engege n'emmere ye kati mpambi nga ye asigala alumwa omwana we yenze oba anaamuwa ekyokulya munnange ng'era osanga aliddeko oludda n'obutooke nga kweteddemu akanu n'akugamba simanyi nno oba mukyala yakutegekedde naye soka otuule eno soka otuule nze munnange gwawanga neebinyala era nsooka netulaawo nemulaga nga alidde mala nembiyiwayo nga neenyinyala kati nze nali muddusi mulungi ku ssomero eyo
kati nga bw'oba munaagenda okuwakanya ng'akugamba ayina nno kyakutegekedde bamugamba tewali nga najangu jjajja wange yalina omukandala. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana ow'omuwala ovaamu akaswa akabi, gife ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals, nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere, zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo, ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi, ziyamba ku bwongo bwo n'embeerayo eya bulijjo. Buli peesa ly'olaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp. Jjajja wange yalina omukandala nga gwesiba mu kiwato nga mubaamu ssente, mwe muba ssente ze naye nga nze azibala. Kati ndagala kubuuza waliwo mmeka? N'omugamba kati nze kye nakolanga bwewabangawo emitwalo 8 oba n'ekitundu, n'omugamba 5 ezo sizoogera, nga tekuliiko ntono, nga agenda okufuneko kyogulako sukaali. Yesu jjajja wange nga munene wa sukaali, nga oyinza omugulira kiro ya sukaali n'okola ki? Genda ogulako sukaali wabeera wanoonako mpola. Munnange ng'ofisako kati nze twalina omuze nga bw'ogula sukaali eba kiro ya 8 ogula afu ya bisatu, ogula bisatu ye kiro wa 6 ng'omanya ofisi zaako ekyebibiri ekyebibi. Kati munnange nga nkola ki? Nga ntambuliramu eyo embeera, fisaako ez'essomero ez'okugenda nazo ku ssomero. Kati era ne wabaayo emizannyo ng'akuwaayo cyangwa okebere ku mukandala kuliko mmeka? Bwe tutyo bambi jjajja wange, naye nga sinnagenda eyo, nabeeranga awaka ne sisita wange oli omukulu gwe mbagambye, nga waliwo edduuka naye twali tetutunda mafuta. Kati sisita wange ng'akugamba tuba tugenda okugula amafuta ekiro, sooka okebere mu seefu gyeyo 10. Kati 10 ekyo nga tukigulamu paani n'obudengo. Twabuyitanga budengo bunnamungo oba bwe bunnamungodi buno obw'omuceere, nga tusooka tuleeyo nga tulya. Kati nga tumala nga tukomawo era nga baaba kamuyite baaba nga lwe tuba tugenda okugula amafuta n'ataŋŋamba nti toolayo, nga mpulira obuzibu naye nga nze sitoolanga nze nga tebandagidde. Nange nga tubeera awo bwe tutyo nga ntoolangayo nga tugenda mu siteeseni ne tugula ebintu. Kaakati nga waliwo ne maama waffe akalirira eyo muka taata wange, nga bwe mbagenza amayumba gaabeeranga ffenna twetoolooleranga awo, yalinga ye akalirira nga tumubonyaabonya. Agenda n'akugamba genda mu byennyanja ndi mukulabiriza wano. Oyingira n'ojjayo ebyennyanja ebikalu twabuyitanga buune, ne tutuula ebyo biyita emiwule gye ne tutuula ne tugamba twabakozesanga yoosi. Era nange obuto munnange nga tumala n'engeri gye byabanga bingi oli akati yakimanyanga.
kati awo nzirayo wa jjajja wange. Kati ewa jjajja eyo munnange twatambuliranga mu mbeera ey'okumbuuza kati akuteekedde emmere kati bwe tutyo nga jjajja wange okumugamba nako sirina bitabo nakuwa ssente. Naye jjajja wange agenda afa. Kati bw'afa nga ngamba otyo nze jjajja wange eyandeeta wano ngenda yagenda okufa jjajja nga ndi mu kyakutaano. Jjajja yagenda okufa nga ndi mu kyakutaano. Nange nga ngamba ngenda. Jjajja yali yampa akatanda kange mwensula nga afulumya akatanda kange nga akafulumya. Jjajja nga ngamba ono muganda we oyo omwana talina gy'alaga yajja kutulabirira ffenna nange bwe ndifa ng'alyoka agenda. Mbeerawo naye mu maziga kuba jjajja ono yali kale alaga nti tanjagala bulungi. Nasigalawo waliwo abaana bulaza waffe omukulu kwanza nali sikima mazzi nali sitambula ng'okundabako ku luguudo. Walumu oluusi nga maama wange amanyi okugamba okutuma abaganda bange abo n'abagamba mugende ku ssomero mugambe ayitira wano ngakufumba bulungi ng'apetira awaka ne mmala okulya ne ndyoka ngenda ewaka nga jjajja ono emmere yalingawo amatooke byonna ebyono muganda we yasimba olusuku lwe nga welulimu obutooketooke naye nga muyinza nga twerumya amatooke n'agagaba bwe bityo. Mumanya abakadde. Baklanti baffe abalungi mwebale nnyo gye mutuusaako engalo. Madamu Dembe lyonkomyewo. Bakasaba baffe abalungi abaagula kitukutwe mwebale nnyo. Mwagula era mpiseyo naye ndaba essanyu lingi nnyo nga mwazimba. Mwebale nnyo kuzimba. Mubadde mumanja kitukutwe mumanja nasigazaawo poloti emu 5 ku 10 ndowooza olaba. Etandikira awo negenda wali naye nga bwe nabagamba weetaaga okujja naawe kyapa weekiri naye naawe kenyini oddamu n'opima napulusi nga bwetambula. Ndowooza neighborhood mugiraba bannammwe bonna bazimbye ne poloti yenyininyini weetandikira neibone kino ekikomera naye azimbyemu kalinaaye. So kitukutwe nkomyewo nasigazaawo poloti emu yokka. Otambuza bigere okuva ku kkubo oluviiramu wali waba olinnya takisi oviiramu wali ku kkubo balagene neighbono poloti weetandika gwe bayawula naye saagala byate tewali bantu ate so kyawukabo distance okuva ku main n'okutuuka wano 5 ku 10 yokka yeeriwo. Nasigazaawo poloti emu yokka. Duka misinde ezimba apartment bwagala ozimba apartment agala ennyumba y'okusulamu. Yes. Nze nga maama asalira amagezi nangamba oyitirako wano osanga waka yafumba enkopa kale n'owulira ng'ofa. Nange nenkolaki nze nga kutambuliramu ebintu ekusooka kewaka oluusi nange tewaba yajja nga n'ekitabo ekiyinzigwako pampa bitalina kyampa mbeerawo bwe ntyo. Bannange oba wendi mpewo simanyi oba mumpulira bulungi. Empewo nkoledde ndi mu kwogera eno wabweru naye jjajja nga amaze okufa mule nayingiramu obwenzi mu myaka emito kubanga olwo nali ndi mu P5 natandika obwenzi. Kati nga sinatandika bwenzi waliwo omusajja yajja n'apangisa awe wakakumbe musawo omuganda. Kati omusawo omuganda oyo munnange jjajja nga tannaba kufa mbazaayo emabega anti munnange emboozi tenyumirikika. Jjajja yali tannakufa kati omusawo yeefuulanga mbuya ajjanjaba gino jjajja byalowooza otyo twambuza nasuze entunula bikiri mbw'oli amuleeterayo obudagala obuganda yenywako mbukiba bakusiimuuleko erina eddagala wano. Nange kuolwo omusajja yajja nga ŋŋamba maama wo
yadde yazzeeko wano ensonga bweziti waziwulirako kati maama waliwo ebyaliwo nga mbimanyi kati ndowooza maama yeebuuzaako ku musawo oyo nange mugaya mbimanyi n'agamba maama we agenda kujja ekiro kya leero tumujjanjabe naye tayagala abo bamanye nange nga mmanya nti fituufu kubanga olwedde byaŋŋambyeko mbimanyi nze nga nsirika ekiro kwolwo nagamba naye nja kujja nkonkone tebajja owulira mangu teweebaka nnyo onaye kwolwo yajja okonkona nze engeri gye nali mwana muto nti olugwawo neebaka saagenda enkeera waalo naŋŋamba eni nazze nekwatakwata ku luggi ate nga saagala jjajjaawo awulire maama wo yazze alaka kwolwo oba yali ansalira amagezi nga teyajja nga yalakuŋŋamba mu maama wange yazze bwe maama wo yazze era ne tumukolako nze ngeri gye nalwawo nga wokulaba maama saamanya munnange namugamba nti naawe ojja kujja anti ndi mu baganga biki kitegeera munnange abatuwuliriza bannyawo ne bassebo ng'ekiro sisituka omusajja olwajja okukwata ku luggi nga nsituka mugambe nti nga nsituka omusajja oyo jjukira yajjanjabanga abakazi bokka nga batwaleyo mu lusuku gyabajjanjabira era jjajja wange ng'agamba nti olwona amazu bano nga ono yali amaze okufa olwo yali tannafa yali akyaliwo yagenda okudduka omugobaawo nga tannafa nange nga yatwe bajjajja babira beebuuza nti ono abagundi abajjanjabira mu lusuku ng'era beebuuza nga baga yiyi mu nsiko kati be abakulu bamanya ndowooza bamanyanga ebiddirira naye nze saabimanyanga nange ng'omwami nsitukanga ŋŋenda ntuka banzigulira ebintu bye byogera tusanyusa okulaba iki tekaale yanguwa nno bakuwa eddagala ogende yanguwa bakuwa eddagala ogende nga ebintu ebyogera bigambo yangu ogaayo eddagala omwana omuwa agende nange nindiira eddagala lyebagenda okumpa ngenda okuwulira ng'omusajja ali mu kunkwata ku magulu nga ŋŋamba lannama nagenda okulanama nakoona ku lugongo nakoona kuvanira wa musajja kati wenkona kuvanira wa musajja nendeekana ningaba biki ebyo atolekana omusota gujja tewenywenya omusota gujja kuluma nemagamba nedda ngamba otidde kale genda mumugulira agende onaye neefuluma nendiwona olwo mugambe nti nendiwona naye nkeera ku makya nga ndabiriza maama batosa abagamba nga ndabiriza maama ng'ajja mu nnimiro ng'onoonya fanicha w'omulembe eyeesigika ate ng'agulikako omusanga ku Aisha Furniture Mart ebbanda twogera ku ntebe dining tables ebitanda center tables sideboards shoe racks fanicha w'omumafumbiro na buli fanicha yenna gwali olowoozezaako ekibajje ky'ekirooto kyo osobola okutusasula mu cash n'okitwala oba okusasula ku kibanja mpola okutuusa lw'okimalayo ng'oteekateeka omukolo gw'okwanjula ng'oyagala otwale fanicha akuweesa ekitiibwa tandika kati olugendo lwo ng'okolagana ne Aisha Furniture Mart ebbanda olina fanicha wo gw'oyagala okuddaabiriza tumukolako wamma ekibajje kyo ne kidda bujja okumanya ebisingawo basanga ebbanda opposite n'ekipande kya Nabisuusa Girls oba yogera ne mama Aisha Najjemba ku noti 7 noti 5 61 94 noti 3 essimu noti 7 noti 5 61 94 noti 3 Aisha Furniture Mart ebbanda maama ng'ajja mu nnimiro kubanga era we yali alimira awo ng'ekibanja kya maama kiri opposite n'ekyaffe ewa jjajja maama nga mulaba bannawe by'omusajja oba yalina biki simanyi maama olwagamba maama ndowooza yandaba nga nsisinkana maama omusajja tetwaddamu mulabako n'ebintu tetwamanyanga eki gye yabisombamu onanga omusajja n'agenda kakati
netubeerawo maama yayomba nekyacwana musajja yadduka emisinde kati bwetwabeerawo jjajja wange munaye naafa awo mbadde nabaziza mabega kati jjajja mu kufa ne mbeerawo no naye ngaono byakusika muguwa tanjagala kati kyenakola neŋamba ono gwenkolera emirimu nkeera nennima nga sinnagenda ku ssomero nemufumbira cyayi we yere yanywanga buugi nomufumbira obuugi bwe nanywa gwe n'ogenda ku ssomero ng'otuuka ne leeti naye nga n'ekitabo ayagala nkisabe maama n'ovaayo ku ssomero abafumbira bubi n'ovaayo n'odda mu mwanyi n'onoga kati nange neesala amagezi neŋambe bwe nanoganga emmwanyi nempeza ebbaafu nga ngiteeka wabbali nga nogenda mwanyi zaalinga nnyingi ate nga zibala nga nogayo ezange nga nzireka eyo mu nsiko kati nga nfuna omuntu yenna ava ewaka nga nzimuwanga agenda nange awo nga wenfunira munange nga tubeera naye nga jjajja wange bw'ayomba ate gwe ne bwefa ate gwe bwendifa bwendi kubanga njjukira olinze jjajja bwe yafa yalinze nali omusikaawe naye ono era nga tabyagala era ye wakiri ye yasika kati ye bwe yafa n'ateekako muganda n'ateekako omulala yali amuyita ssenga naye nga teyali muganda wa taata mu bamaama ne mutaata abataata kale ab'omukika be yalondamu netubeerawo kati bweyamanya emmwanyi n'abeera naye nga tagamba maama emmwanyi z'ensanga eno ng'azisangayo jjukira ffe tubeera ku ssomero yatabaala ensiko yonna kati nze namala bwe nalaba nti wenzireka mu nnimiro aziraba natandika ozirekanga mu nnyumba mu kisenge kyange munnange naye oluusi ng'ajjayo n'azigwako nambuuza zino zaani era nensirika munnange awo ntandise okulaluka naye ku myaka 12 nze nali mmaze okutandika okulaluka mugambe nti ndaluse nze mumanyi nti nali sikambula naye nga abasajja bandaba nga batuuma balina waliwo nno muganda yali ayita maama Ssenga nga gwe batuma mukyala mukulu mufumbo nga gwe batuma ku mwana ow'emyaka 12 najja n'amundeetera obusente omanyi nti mu myaka 12 egyo nali nyingiza omusajja mu nnyumba ya jjajja wange era nga jjajja wange n'agamba maama natandika okugamba maama naye mpulira omuntu aggulangawo ekyo ono omwana yayiga ebyokwemakula nga munnange maama ngamba jjajjaawo nno yaŋŋambye nti awulira omuntu aggulawo naye nze Sophie obimanyiiko sirina kyemmanyi naye ng'oyinza okuntumuulira nze n'onzikiririzaamu nga ndi muwombeefu ntandise obwenzi bamaada nga ntandise obwenzi munnange omuvubuka nga ayitiranga mu maama wange kubanga nze nali nga muyita maama wange ye ng'ayita maama Ssenga kati oyo omukyala kale omuseebi yali muwala yajja okufumbirwa eyo ewaffe nga tamanyi nti gyagenda okufumbirwa waliyo bassenga abe nga n'omuvubuka yapangisa waka wennyini era we yamuteeka beemanyiraawo ng'abantu bagamba amayo ono omuwala ng'akufaanana munnange okwezuula nga baaluganda nga mwannyina wa maama yazaala oli naye nga mwannyina mu Baganda mu beebukojja si mu beekika kubanga oli yali yeddira kirala ne maama nga yeddira kirala naye nga bannyina mu beebukojja naye ndowooza baafaanagana oba maama yali yafaanana maama we. Story ng'egenda mu maaso njagala okusoomooza. Olina omwana e Uganda oba olina omuntu we Uganda. Kozesa omukisa ogwa Comprehensive
Educational Institute ekireka. Omwana oyo yakola P7 ne mutuko okulowooza ndi kakati kubanga sente zaagaana kakati alina kubeera mu bufumbo tebitambula na bulungi akoze obu business naye atawaanyizibwa nnyo kubanga talina kyamaanyi ye kennyini kyakkiriza nti kinaasobola okukikola n'akiggusa. Bw'alaba baana banne be yasoma nabo kakati abatunuulira ng'eyo gye bali gy'alina okuba n'asigala ng'ekikonfidde oba okwekkiririzaamu si kitundu ku ye. Temukkiriza mwana oyo okubeera ng'agenda kuzungira mu bwakukola mu maka g'abantu obusente bwebwo empisibwa yeeyo kubanga nabo bamulaba nga talina muwendo. Comprehensive Educational Institute omwana bamutwala akoleyo ka certificate ak'omwaka mu child care aveeyo ng'asobola okulabirira abaana mu ngeri ey'omulembe nga bw'atwalibwa okukola obwayaaya aba ali ku level ndala asobola okulabirira abaana n'amanya abaana abalya biki, omwana ono lwaki akaabakaaba, omwana ono kati yeetaaga kwebaka, omwana ono kakati yeetaaga kukyusa pampa mu ngeri y'entendeke obulungi nga naawe bw'aba mwana wo nga yanoonya omulimu ng'olaba nti alina omuwendo bamugamba emitwalo 15 ng'agamba mami nedda nze njawukanako ku bakozi abalala kubanga nina certificate mu child care omwana nga mumundekedde nsobola okukola ABCD. Njogera eri ggwe alina mutoowo alina relative wo alina level gye yakomako wallahi ng'olaba tekigguka. Twagala okumwongerako omuwendo njogedde nga bw'agenda okukola mu maka g'abantu mu baana ng'alina bargaining power ku musaala. Olw'okuba nsobola okukola kino nga tojja kufuna mulala akikolera kale si kiwa nti emitwalo 15 nsobola okugikolera. Omwana oyo ajja kuba akola mu bitongole ebirabirira abaana, ajja kusobola okukola mu masomero ng'ayamba kubasomesa. Njagala omwana oyo omuggyemu ekyo. Ayinza okubanga kati olabanga akuze ali myaka 25 myaka 3 nenjala kutegeeza kisingirawo ddala n'okumuleka awo waali. Ebbaluwa eyo eya P7 kagigatteko ka certificate mu child care ng'ayita mu bannafu aba Comprehensive Educational Institute. Ennamba ogiraba ku screen. Noonya ku Dr. Sarah Walusimbi nga bw'olaba ennamba eyo. Munoonyeko ku WhatsApp mukubire ku direct calls mubeere nga muwuliziganya. Toganya mwana oyo, tokkiriza mwana oyo kuviiramu awo. Munnange ng'omulenzi atandikanga kujja mu luumu yange nga ndi mwana muto naye nga tusula tetwebisse nga omukeera ku makya ng'empewo ninga ng'omuggulirako ssaawa 11 n'agenda n'olulala najja bwe bityo. Munnange nze nagenda okugenda mu field nga vanira twamutundula dda era nze saalabako nti oba bino ebagamba mbu yansookeddeko nze saabirabako era saafuna bulumi kubanga nze ne mukwano gwange gwe nabuuzaako ku ssomero temugamba baŋŋamba mbu bw'osooka n'okola bw'oti obaako kyolaba olumizibwa. Nze nga siina kye nalaba asobonerwa nnyabo siina kye nalaba naye baatugamba nga mbu bw'ovuga eggaali mbu kagootiko kasigala ku ggaali oka bwe kyali. Munnange nga tutambulira mu mbeera eyo jjajja agenda alwala. Muwala we yali Kampala eyo ng'amukima. Kati muwala we mu kumukima andeka ewa muzzukulu we. Muzzukulu we bambagambe ntya omwana wa muwala we ng'andeka eyo yali mufumbo. Kati nga tayagadde kundeka wali waka wa maama ng'amanyi nti bw'anandekawo nja kulemerayo. Nange nga jjajja agenda ng'asigala oli omuvubuka olwo mukyaye nga jjajja agenda ng'asigalawo oli. Kati nga bwe tuva ne tugenda ku ssomero n'abaana booli nasangawo obwana ng'alina obwana bwe bwali bulenzi bubi naye bwali buto naye era obwana obunaakulanga busege obulabirawo yadde buto. Waliwo omuvubuka kamutuume yali asoma naye nga muvubuka muwanvu nga yali komandoza na mukyakuna.
nange nga tatandise okumpeereza yabivaako ebyokusoma nga ndowooza alaba akuze nnyo ng'atandika kumpeereza nange nga mba tugenda ku luzzi kuba twali tuvuganga ggaali n'oli omwana nga tusibako ebidomola ne tujja nga tukulula nga simanyi kubivuga oyo omuvubuka nga kasita abazze wano awaka waliwo edduuka naye nga bw'alaba nti mugenda ku luzzi nga yeetooloola abavubuka bakuŋŋaanirangawo nnyaawe wa muzzukulu wa jjajja kati nga tumusangayo mu maaso nga tugenda nga tusena amazzi nga tudda ffennaawe twamala nebbanga kuba ne jjajja eri yalwayo oba yamazaayo emyezi nga 6 naye nga ampeereza bw'atyo n'akuleetera obuweta n'akola ki bwe bityo akuwaayo obuntuntu naye nga tetutundula vanira kati nga mbuuza naye temugendako munku nga mugamba munku tugenda naye mbeera n'abaana abaana tesaagala bamanyi nagamba nedda omugenda tubebbako ne tubeera kati nze saamulaga nti tugenda munku era twagendanga abanga takimanyi nagamba wagenze munku lwaki tewaŋŋambi munnange twatwala akaseera jjajja n'akomawo n'enzirayo eka kati nali sinnaddayo waka munnange saali buze bwa ngalo yadde sisita wange yabinteekangamu naye nze saalina mize gya bubbi saagina nga bba wa sisita wange obba wa oyo omukyala muzzukulu wa jjajja nga taatega ssente mu buliri bwange munange nga ntega ssente mu buliri bwange nga nkomawo ku ssomero nga omuwala wa jjajja muzzukulu wa jjajja ŋŋamba jangu eri nga tetugenda waka nga ntwala waka kumba ntwala kumpa waabira mbu ntandise sirabika nyingiddemu emize egyakwagala abasajja ssente zaali nusu 7 yazijjeewa munange muzzukulu wa ngambagamba sizimanyi banenga newe neegaana nti nga nkaaba amaziga ng'omuntu atalina kyamayinza omuntu eyo atatandikangako bintu ebyo ng'ate nabitandika ddava naye abamutundula dda naye nga neekaabya kankaabe nga bamba mbagamba simanyi naye ekityo amazima nali sizimanyiiko naye nze nalowooza oli bba wa muzzukulu wa jjajja ye yakikola aba yabitanjagala waawaka simanyi nga ntambula nga tukomawo bwe twakomawo mba ndi awo jjajja akomyewo tuddayo era vanira twamutundulira eno jjajja kasita yakomawo munange omuvubuka najja akawungeezi tutundula vanira netukimala naye namulimba nti siina sirabangako ku musajja era yamayimbi gyeyasooka kati engeri byali byamusiko byamangu bwenamala nenziruka naye ate saddamu kubanga jjajja oyo yali nali simuva ku lusekere kawunga ekiro obeeraawo bwomuweereza okitegeera yavayo ng'agonze munnange omuvubuka yatandikanga okujja nze nga ampita nga era yeesaza nga nze sigendayo paka yabivaako yavanira twamutundula lumu saamuddira nga tubeerawo nga twawukana n'oyo abo babiri nga maliriza nga ngenda mu kyomusanvu omwo jjajja mwe yafiira jjajja mwe yafiira nenzira ewaka akati olwo ndina abalenzi babeere abanneegomba
mulenzi ng'atandika okutumaatuma muwala nalina mukwano gwange na kamutuume naye oba teringuze kamutuume Ggi. Munnange omulenzi atuma Ggi n'amugamba Ggi jangu kutume ku mukwano gwo nina ebbaluwa ye gye nalonze naye eyinza nomuleetera obuzibu. Kati nga neebuuza bbaluwa ki nti ebbaluwa eyo ng'olyamuga agimpe ngitwale ngimutwalire nga tagituwa nga bw'agamba nti ate nagyerabidde ewa masita nagenda okunayo ebitabo n'ebbaluwa eyo eyinza omuleetera obuzibu. Naye nga mbeera kati olwo tetutandise okuwetayirira omuvubuka. Saawa 4 zaawera nga ngenda nga tugenda n'oyo Ggi tumubuuze ebbaluwa yabaddemu biki nga tatubuulira nga atwetolooza lanti weziri yatutayiwe yawera era nga tulumba owaaye ebbaluwa kiki naawe mbuuliraako nga ye baali mutugana ye ebbaluwa munnange ojja kufuna obuzibu ate waliwo n'obwana okutukiraka bagikoze eki bagisudde bagiyuzizza naye era baba bagirabye nze nagyerabiddewo bwerabizi. Kati ye kumbi ayagala kutandikiraho nange ndi mu kya 7 ye ali mu kya 6 ye yali Ediboy. Nange tebyakoma mugambe nti tebyakoma nze nga ndi musirise nze bw'ondaba ng'osanga nonninnyako nze nga ndi musirise naye twali tuyize effujjo ife nga nyambala enengatto naye nga maama ayinza n'obutamanya ssente gye wazijja nga twekwasa obuntuntu nakoze kino kumbe basajja be bazikuwa engatto eriko kisoole ng'olinza okwambala engatto n'oteekamu sitokisi njeru n'ozisika ne zidda waggulu nga yunifoomu ezaffe twazigola ne tuzongeramu obukindo nga yonna ogijjuza obukindo kwegamba ng'oyita ku musomesa ng'okoona engatto ku veranda ng'okoona engatto bonna ne basigala nga batunuulira ggwe ng'ekuwanise ng'eriko kisoole. Azange omuntu oyo eyakoma mu siniya ey'okuna njagala tusenvule tubeeko omuwendo gwe tumugattako okuva ku bbaluwa eya siniya ey'okuna kubanga wagenda okugiraga ng'alina bargaining power nti olw'obukugu bwe nnina mu kino ng'agamba nti olw'okuba namala siniya 4 sisobola kukolera ssente ezo. Is that enough? Not at all. Kyetuva twagala omwana oyo tumugatteko omuwendo akoleyo certificate mu early childhood development. Kitegeeza nti ajja kuba omusomesa asobola okusomesa nga mukugu ayise mu batendesa abakugu okusoma kwe nga kugezeseddwa Makerere University agenda okusaba omulimu ng'alina omuwendo. Omwana mujje ku level eyo Mukama amuyambe ng'alina a certificate kwatandikira jana presenting awantu Mukama n'agiwerako omukisa buli lugi lwakonkona nga gulirwa kubanga alina omuwendo ku ye n'afuna certificate mu early childhood development ne bannaffe aba Comprehensive Educational Institute ekireka. Wandyagadde okumanya ebisingawo ogenda kubanga oyogera ne Dr. Sarah Walusimbi okugezesebwa okukakasibwa kwonna kutunuulirwa Makerere University. Dr. Sarah Walusimbi akulindiridde nga bw'olaba ku screen munoonyeeko mwogere ebisingawo otandika ddi biki by'otandika nabyo ng'oyogedde ne Dr. Sarah Walusimbi ku WhatsApp mukubire direct calls omusinkana ekireka okuliraana Kireka Hill Infant Day and Boarding Primary School. Omulenzi yaddayo kuwandiika kamuyite Ediboy ng'agenda ng'awandiika bbaluwa ng'ambuuza gundi omwagala busimanya nga alina byali kubanga nze ebbaluwa teyatuuka gyendi nga mbo ateekamu bintu bya laavu. Kati mba ndi mu kiraasi abaana nonda kalabba. Kati bwe nalonda labba waliwo ebyana ebirenzi bya fujjo ng'egamba labba yange eyo labba yagundi labba naye eyinza okuleetera obuzibu
eyo labba ng'otegendereza ekuleetera obuzibu kumbe balina bye bategedde ngamba buuza bizibu ki nammwe mukwate ebirabba byammwe nga ndaba abaana bannemeddeko bangi bizibu ki nammwe mukwate labba yammwe munnange ngamba walabba mba ndi awo tuli mu sukulu kwaya nga bampitayo mukumpitayo nga ngenda nkalakala simanyi buzibu ki nga nyimirira bampita mu staff room ndabamu abasomesa bangi nze nga nyimirira wabweru nga bagamba tukuyita eno jangu eno ngamba nze bampita nkoze eki yali ofiisi bampita mu ofiisi ne HM mwali bannange natya ngamba nze musango ki gwe nakoze kumbe omwana omulenzi yawandiika ebbaluwa n'agiteeka mu kitabo kati ebbaluwa yava mu kitabo n'egwa bw'eva mu kitabo n'egwa bagironda abaana baleekaana nnyo abaana mu kuleekaana nnyo olube lwali lw'amaanyi mu kiraasi headmistress avaayo abajjako ebbaluwa eyo bannaye mugambe nti nga avaayo nga abajjako ebbaluwa bannange bampita abaana bonna ne bantunuulira ku ssomero nempulira nga nswadde maliriza okuvayo HM ngamba ekikoze obulungi erabika ebadde tennaba kutuuka gy'oli naye kyogamba bwe yandigireese gituleetedde eno ko nze mbadde njagireeta kubanga simwagala munaye nga luggwa kati ono omukwano gwange gwe natuumye eggi ajja yangamba tobaako kyogwogamba kyonna kibaddeyo nga ankwata nga tubaako mu kafunda we tulaga nga munnyonnyola era nga tuba twali tuddayo eka nga tutambula n'oyo ggi omulenzi kyava ajja edi boy nangamba gwe kiki olwo ye gwe basookayo okuyita oba ye yayogera biki nze saamanya nangamba ati olwo kiki mbu kati olwo otidde nnyo ng'otya biki naawe eyo tebitiisa mugambe nti tugenda kweyongera mu maaso nange ate awo si we twatandikira awo we twatandikira bannange nga twekola bintu olwo ndi waka wa maama wange bayita sisita wange gwe batuuma tuba tugenze mu lundi mu masitenseni eyo kugula ebintu sisita wange gwe batuuma ne bamugamba kangende wali eri mu bitooke wabansanga ntandise okuseguka munnange omulenzi nga ye ampaze agambye nti kati olwo otidde nnyo kati ekyo kyokka kati nze omutima gunkuba ewa bulaza waffe ow'okusatu bulaza waffe ow'okusatu ono sisita wange azza ngambye bannange eni tusabe nnyo bi aleme kutegeera oyo bulaza kamutuume bi aleme kutegeera kubanga bi oyo neetwalanga tugenda ku maduuka nga yatuliko nga mbega ng'era ajja tuvaako emabega n'atuuka ku dduuka niwabaawo omuntu yenna omusajja eyeeyisaawo ajja olwo ye ngadduka nga tusookayo ewaka nga agamba bali nno banaavaayo oba edi boy kuba baali bamutegedde olwo baali bamaze naye omutegeera agamba edi boy balabyeko tuba nga twali tetuli ffenna ye n'abalabako obulabi nga ate naffe tugenze ku maduuka n'abalabako obulabi ng'olwo yadduka yawe ebyawo we bikoma ng'adduka ng'atwala lugambo kati muneyo no sisita wange ng'agamba nti tusabe Katonda byaleme kutegeera munnange
bite yategeera tulina master waffe yali neighbor waffe naye munaye teyayogera teyaleeta lugambo wa maama nga tusirika naye ng'olwo ntandise kyatwala n'akaseera nga tetunaakutundula vanira naye olwo mbagaye jjajja wange bwe yafa olumbe baali tebanaddwabya kaakati mu kuwabya olumbe lwa jjajja ng'akasente ampawaayo kubanga jjukira abaana abalenzi ewaffe nnyanja baakolanga nga basula bavuba ne bakeera ne bagenda ne bakola ne basoma ng'akasente ampaayo bwentyo mba ku ssomero n'atuma obulenzi n'agamba mutwalire eni akasente kano nga mbeerawo bwentyo ampaayo 1,000, 2 oba oliawo 5 kitegeera nange naye nga tetunakola tetunatundula vanira naye bannange mbabuulire bassebo ne bannyabo temuddamu kuwakanira baana bammwe nze maama wange yampakanira n'agamba nga jjajja wange akyaliwo amubuulidde mbu kirabika afuluma mu nnyumba ekiro kubanga mpulira enzigi maama wange n'ampakanira n'agamba akyabulamu kumbe wa ali ku musege kwatudde munnange nga tutambula kakati mu kwabya olumbe lwa jjajja waaliwo twali tulina gye tugenda okulambula naye maama nga teyakibitegeera nako tetwamugamba nako kubanga ffe tumanyi akasente kaffe tukayina era ffe twasooka ffe twasooka mu kitabo munnange tuba tuli awo twali tugenda kubaka nga tulina gye tugenda okuwakanya naye ng'alina akasente yeeteeka nga kale nga musobola okugenda ne bwoba togenda kuzannya kubanga nze nali sigenda kuzannya nze ebyange byali bya misinde kati ate ng'ono sisita wange yazannya ye yali abaka munnange tuwaayo akasente maama takitegeddeeko tuba tuli awo omulenzi olugambo luyitiŋŋana tugenda kuki twawaddeyo ssente tugenda maama ng'atuyita ng'atubuuza ssente mwaziggyeewa mwaŋŋambako nga tusirika ng'abuuza mwaziggyeewa nga mbuuza gwe ni ssente waziggyeewa oli ng'agamba nti nze bantwala butwazi kubanga nze ndi muzannyi bantwala butwazi kumbe yasasudde nze nga mbuuza gwe waziggyeewa tozannya onaye ng'amatama ntengo munnange maama teyansibira mu nnyumba maama teyaŋŋaana okugenda maama yaŋŋaana olwo ku ssomero tulinayo zikapo twewalana kwegamba nga abeegwanyiza mwalimu abeegwanyiza ediboyi bampala n'okufa kwegamba nze nga mpalanwa nga mpalanwa ate nga nange ninako bannange betwekoza nga twekoza ffe nga we nabagaye nti nze ffe nga twambala engatto zino ennene ne tuseka stokisi njeru ffe nga ebyo ebyessomero twabivaako mbw'oyambala stokisi z'essomero n'ogiseka n'eddeeno mu maviivi n'oyita ku veranda nga wennooko n'engatto ng'olimu n'akagooma be baali baffe ng'abaana batuwalana nga ninawo omukwano gwange omulala eyanneete gwe tuli naye bamuyita esi ye kamuyite esi bannange kati oyo esi ye baali bamuleka awaka ne baganda baali bana nga yalinga yafuga awaka naye ng'akeera najja ne basoma ne baddayo ne bafumba ne balya era ye akasente nga tekamuggwako kati nga nange nnwana nga esi bwabeera n'akasente
nange nkole ki mbeere nga ye bannange nga tweyisa ne esi ng'essomero lyonna liri ku ffe nange mama ŋŋaana bali olumbe lwali kwolwo nga lwe tusuula mu lumbe kyali oba ke bayita akasiki ng'enkya lwelumbe bali baba bamaze n'okugenda mama akwatira ekisa agamba kubanga oli ye sisita wange yagenda yaŋŋamba kale genda munange nga nyiiga nga neesunda nga ŋŋamba buno obudde olwondagawa bali nga n'okugenda kireka bagenze dda kati akawungeezi tweyisa abaana bakomawo nange ntambula mu kkubo sisinkane ku ediboyi wange mulabeko mba ndi awo mulaba ediboyi yatuukira waabwe ogamba ediboyi teyatuukira waabwe tuzimbye ensiisira n'oyo esi mukwano gwange tutegese tuguze emmere yaffe twagula omuceere ntugulayo obuntuntu tuze mu nsiisira tufumbira ba boyfriend baffe bannange nga tuba tukweka eyo naye olwonna nga tetunaba kubaako kye tukola ne ediboy twali tetunnabaako kye tukola nga twekejja wabaawo ekitukanga nga bano tubakweka nga tubakweka naye ensiisira z'omu byala nti zaalinga za ssanja bannaye nga abeera alisitede ng'atuulira ddala eri mu kasonda baalinga batambula ka guruupu kati n'oyo sisita wange ng'alinayo munnaawe gwayagala nga tutandika ekintu twamala ne tukitwala mu maaso nga ne tutandikira ddala okwagalana oba oliawo sisita n'akugamba nti genda ku kiyigo n'odduka nga nze maama wange yannyambulako n'ankuba nga bwanjiira amazzi n'aŋŋamba leka tulabe sitama tulabe oba bakozesezza sitama tulabe vanira oba bamutundudde era nange kati nno mbunange neeraliikirira ku muwala wange mbunange naabikola omwana wange nzira nange neneebuuza ekibeera mu nnyimba eyo mu nsiisira singa abafu baali ddala gye bagenda badda baalikomyewo ne bagamba nti naye abaaye ddala mwazze kulumba erwange naye olwokuba tukimanyi nti omuntu bw'afa afa ebitundu 100 ku 100 talina ngeri gy'ayinza kudda oyo asigala sitaani yeyeerogozza yeyeekola obusolosolo ebimu obitunulira n'ogamba naye ng'ebibeera mu nnyimbe eyo mu busiisira bwe kiri ntikko obulungi ndibanyumizaako nze naakabeera mu lumbe lumu lwokka nali mu P7 gasozi kati ate kijjidde we tukyetaagira kubanga relevansi yakyekola P7 ndi mu lumbe sijja kumwogera omuntu oyo newankubadde nali mwogedde olumbe olwo nali ndwogeddeko kuba lwe lumbe lwokka lwemmanyi lwe luvaamu ebintu ebyenjawulo byenyinza okunyumya olwa engeri gye mba nsinga story nembikwataganya ne bye nnalabako olumbe olwo ndi mu P7 mpita ku nsiisira bwe mpita ku nsiisira nzirayo ngamba saagamba maama nga mugamba naye oli ekimukwasizza emmere n'asitula omuwumbo n'agenda agutwala mu nsiisira agunyigireeyo kyekyaki kakati ng'oli ageza kukumbuuza nga ye kikyotegeeza nga mpise ku nsiisira naye ng'omuntu omukyala alimu ng'alabika ali mu kunyiga ki mu kunyiga mmere naye ng'emmere ekola ki ng'emmere emwokya wali onyizeeko emmere nze nanyingako ku mmere era olina ng'egyonyinga bwo buti ettooke eryali eddungi erikuza obulungi eryayiboobedde obulungi n'olinyiga oti
waliwo engeri gy'owulira ng'olinyigako bw'oti ne likuwokya n'osamulamu ati kakati muli bantu bakolo wano tewali gwe bawoleza kyayo teeka okuba ng'otegedde kye ŋŋamba naye oli yansirika genda eri n'obusiru bwo ensigala nga nneewere nga banna kakati nze ndabye nga nnumiddwa oli ekyamugisiza omuwumbo gw'emmere eri gye bafumbira ajja agunyigire mu ki eno mu kasiisira kyekyaki naye nga newankubadde bayinza okuba nga abamu bamanyi abo abanyimbe abamu bamanyi okufumbayo obwabwe awo bwabakoddomu baabwe ne kati ekimugisiza omuwumbe eri ajja agunyigire mu kasiisira naye ng'akasiisira of course obudde bwali bwa kiro mukimanyi abantu bafumba emmere kati ne baginyinga neeboobera naye ng'omuntu ali mu kunyiga ettooke mu nsiisira ate ng'ettooke lyokya nange kale nno ekibeera olumu mu nsiisira eyo okibuuza nga dragon ali kunyumiza omwana anyumizibwa obulamu bw'emmwanyi njagala okusinziira wano ng'ogyeko experience yange eyakaakati with the few people that I have interacted with or that I interact with ku nsonga y'okulima emmwanyi mukama bw'alisiima n'ambonekerezaayo akataka we nnyinza okulimira emmwanyi ekazi nga 2 mukama bw'alisiima n'akampa ye mba ndi awo nga waliwo eri nga gasozi nze nkwadde eka 2 genda olimireko emmwanyi bannange nnyinza osanyuka mukama n'ampa ekisa nenfunako wennimira emmwanyi ennaku zino nsisinkanye bankuba kyeyo ne gwe nabadde naye ennaku ezabadde yali muyimbi wano by the way yali mu Ebons naye nga muyimbi kati awangaalira Bungereza era nteekateeka okugenda nalabye ebifaananyi naye nteekateeka okugenda okulambula ennimiro yeeyo mu sayidi ez'omu Bukunja naye ng'olaba ateekateeka okukomawo taagala kubeera myaka 10 Bungereza nno mukama bw'aba muwadde ekisa ateekateeka okukomawo asetolinga e Uganda nendaba emmwanyi ennaku zino olaba twalimanga emmwanyi mu ngeri ey'ekyavu ey'okusuula obusuuzi ebikolo mukama nazza bibye bwe tugattamu ennima ey'emmwanyi ey'omulembe bw'oba oli ku mukutu guno ng'olina akasenteko kokoze nga mulina n'ettaka woyinza okuteeka emmwanyi kozesa omukisa guno nkiddamu siri mulimi njogeranga mukugu naye njogeranga omunoonyi w'ensimbi njagalako kakasa nti emmwanyi erina omulamwa bwe nkuzzayo ffe onabadde aginywa n'engijjukira musaawo obutaasa waliwo nafutaali nkyamu banja akataasa kange siringi 8 nakati nkyazi banja tasasula namulabyeko omwezi gulinga gumwe mabegaawo era teyampadde 8 lwange naye ndi wamba luwambe emmwanyi ezo abaana abakuliddeko ku bumwanyi bannange muwanike emikono mbalabe oyinza banga tokimanyi naye nkiddamu bw'oba olinawo oyinza okulimira lowooza ku ngeri oba oteekamu kamera buli kimu obe ng'okiraba oba oteekawo kikomera wabeere wa sikaali consider that bw'oba ng'oyagala okuyingira agriculture okuyingira obulimi obulunzi nze nkugambyeko ku kyammwanyi bw'oba olina omukisa w'olimira emmwanyi lumba bulaadi kati nkwadde genda okole research yo ozuule by'onoozuula ojja kusalawo kwenkomeredde bati wafuna omwana atandise ebyabasajja naye ng'ali mu myaka emeka ng'ali mu myaka 12 mukama bw'atasaasira tujja kwongera okulaba ebiddako mu kitundu ekyokubiri story egenda kuba ya bitundu 2 jjajja ono yawuliranga omwana ono ng'awulira waliwo omuntu ayingira waliwo okwefulukutafulukutaawo awulira enswagiro kigambo enswagiro kyekyabakadde ennyo awuliranga enswagiro naye nga maama w'omwana awakana agambye nti abazadde okuwakanira abaana okigendanga mpola lumu oliswala nkidde mukwano lumu oliswalira ku mwana wo wulira tokyamoka kugamba yes oba no gamba kannoonyereze one day tuli mu church ne bakuba ennanga mutabani wange akuba ennanga ne bakuba ennanga mu ngeri gye saayagala nensinkana bekikwatako ne ngamba ekintu kino ensobi eno ekome ekintu kino sigenda genda mu details naye ne ngamba ababadde ku nnanga kyemanyi bali 2
bw'abanga yesso ekintu kino kikome, bw'aba mutabani wange ekintu kino kiteekeddwa okukoma. Njagadde kibeere official nti kiina engeri gye kitaataaganyamu abantu kikome, nkifollowinze naye nga ate omuntu omu yali ayogeddeko ekintu bwe kityo, kale kikome. Ekintaasa kye kino, oluvannyuma bagamba nti omutabani ekyo kye nawulire yabadde akikoze ne banyonyola n'engeri gye yabadde gikyapininzeemu. Of course it was a mistake that also I identified, naye ekyannyamba nali nja kwokya ne bwe nayogera nagamba oba mutabani wange oba oli ekintu kino kikome. Era olinanziriza feedback nanga ne omulenzi yakikoze, so yogerakoko naye ne mugamba yes ngenda kwogera naye. Era bwe nayogera naye nenfuna his side of the story, naye nga nali ndeseewo ebbanga nga sobola kugamba nti ateeka okubanga gundi yes gwe nali nawulira nga akyogera. Kati bwe mba nakiwulidde saayagala kukonfaminga nti teeka kuba baddeyo babiri. Njagadde okukireeta nti olumu ogenda n'owakana mangu mutabani wo ku muwalawo, n'owakanira mangu kyaliiwo, olumu oliswala. Bwe bakugamba ebintu ku mutabani wo ku muwalawo ku kyaliiwo, tokkiriza bintu ebyo so tobigaana. Lekawo ebbanga okunoonyereza. Neeyanziza ebibwako bwompadde, nsonga ezo nno nkulu bwe kibanga kiriwo ekityo ekintu tekiwoomye. Kati mbadde nsaba ompeeyo ebbanga nkole okunoonyereza, era Mukama bw'anaabakkiriza nja kuddiza feedback. Naye njagala sigenda kitwala lightly, era nga bw'okimpadde bwe nkitutte bukolokolo, nkitutte nga nsonga nkulu, kankole okunoonyereza. Muzadde munnange ow'omukwano weebale. Kakati bw'ozuula eri era onoonya engeri gy'okubirira nodda ewoono, n'oba toze naye olw'omusisinkanye, ne bw'aba akkubidde akasimu n'obako engeri gy'okibatisa naye nga tewasazeewo. Bw'ozuula nti abadde mwana wo nga ddala bituufu, omanya ekyokwogera. Bw'ozuula nti tebibadde bituufu, oli teyakoze ensobi okujja okugamba, kubanga naye ayinza nga teyayogedde ng'akakasa 10 ku 10 nga nkugambyeko nga muzadde munnange twale mutawaana okutegeera ekintu kino kiyinza otuviiramu obuzibu. Olaba mu ngeri y'obuvunaanyizibwa bw'oyambye owuwo ate n'otaweebuuka eri omulala nga weesigiriza oba owakana by'otakakasa oleme kuwunzika ng'oyokya, eyo nayo nsonga nkulu. Ebisigadde nga bali mu lumbe n'ensiisira banyiga amatooke agookya, tujja sisinkana mu kitundu ekyokubiri. Story ya bitundu bibiri tumanye wa gibyakkira. Thank you so much for watching. Nga story bwegenda maaso njagala kino kikubeeremu. Njogera eri gwe yakola senior 4 n'ofunayo ka certificate mu early childhood development, kakati twagala okukusenvulako obeera omusomesa asukkakaawo nga tukutwala ku level eya diploma. Njogera ku lugendo olw'obuwanguzi wootuuka n'ogamba nti kati nina diploma mu early childhood education. Diploma eno oli waakugikwatako ng'oyise mu Comprehensive Educational Institute ekireka okuliraana Kireka Hill Infant Day and Boarding Primary School. Okumanya ebisingawo ku nsonga zonna. Weetaaga ki? Kitwala bbanga ki? Tuition ali biki? Osasula otya? Basoma ddi? Okikwasaganya otya? Owunziko oli musomesa kikaaki? Kyenjagala ojjukire mu byonna nti ebbaluwa eno ba diploma eno egenda kubanga ekakasiddwa Makerere University. Ku screen nga bw'olaba kuliko ennamba eyo. Ogenda kubanga butereevu oyogerezaganya ne Dr. Sarah Walusimbi ku lwa Comprehensive Educational Institute ekireka.